awo njagala okitegeere naye obulokozi buva mu Buyudaaya kimanye bali abaabuli abayogera ennimi ku lunaku luli Bayibuli yakugambye nti abantu bano bonna baali Bagaliraaya kyoba olaba nti bayogera ennimi z'abantu bonna bonna abaava mu mawanga gowulidde so sigana gagamba musikara munange bakoba batya Rabba Santa Karaba Sandayande abawuliza muwulire kadde mukabano gatya Rabba Santa Karaba Kura Sandaraba Kuria kule sente mu nsawo z'abantu lya olyoka olye kakati buli paisira bwatu bayogera naye mbuuza abagoberezi be bamanyi kyabayogedde Kura Santara Korea mbuuza baba bategedde kyayogedde bamutendeza kubanga yogedde mu nnimi ajudde mbu omwoyo si mwoyo wa Katonda oyo n'akatono omwoyo wa Katonda alina okwogera ekitegerekire eri abantu owulya ennimi n'afunula olulimi Bayibuli bwegamba kiseera kyo kirungi okuwayo omutima gwo otwale ekyo omutume kyagenda okwogera naawe era nga bujjo bayogera wano ze muganda muwulire mubanjulira sijja kuba na bingi sebo mutume twaniriza ensi eteza amatu okuwulira ekyo Mukama kyategeka ku mutima gwa kamwezi kaleero saba Mukama akuwumusisa yebaza Katonda abagala mwenna abali eyo kulaba nti gwe nange essaawa eno tutuuseeko nga tukyasa omukka oguli mu nnyindo ya buli omu lwaki njogera ekigambo kino waliwo abakedde ku makya nebagamba nti oba njagala obasaagala essaawa eno egenda okutuuka bweti nga ndi mu kitundu gundi oba nga ngenda okukola ekintu gundi naye kakati bayitibwa mulambo naye gwe webaze Mukama kubanga otuuse ku kiseera kino ate nze okuntuusa ku kiseera kino nga nze omubuulizi w'enjiri Mukama alina ensonga nange nkutegeeze ekyo kirina ku mutima naawe okulabika nti okyali mulamu omwaka gukyali awo ofune kino kyendeese gy'oli kikyokululu gwe oba okigaana oba okiikiriza kiri gy'oli nebaza Katonda nze bwe kyatuuka gyendi nakkiriza ssaawa 11 ez'olweggulu owulira ensonga eyo mu maanyi ag'omwoyo owulira nenzisibwako emikono n'omutume wange mwennyini ayitibwa Simeoni Palamendo okuva e Bupokomo okuva e Mombasa okutuuka ewuwe emayiro 226 owulira ku lubalama era ku mugo oguyitibwa Tana River wakati wa Kenya ne Ethiopia eyo gye yava nga atumiddwa okundeetera ekigambo kyange eky'obulamu ndowooza owulire kye ŋŋamba nakiikiriza n'omwoyo gwange gwonna n'ekitwala kubanga nali muyita era mulonde nga Pawulo bwagamba nti namanyibwanga sinaba nakubeera mu lubuto lwa maama Mukama yateekateeka abantu abo okuzaala omuntu omu yeka nga yekaswabuli owulira yali amanyi kiki kyengenda okubeera nebaza Katonda ekyange nakifuna weewaawo nkyagaliza buli muntu yenna okusookera ddala ku ggwa mpuliriza ali awo nga tonaba kukiikiriza munnange kikyo naga kyo kitegeere kikyo ku lulwo gwe olubaddenga okukitwala kifaanako n'omuntu alumwa enjala ng'ekuli bubi ne bateekawo omuwumbo gw'emmere oba kalo oba matooke maceere chapati n'ebirala n'envu ennungi owulira n'akawuwo nga kazze kalungi nnyo wekenyiyo osalawo obanga okitegeera kye amakulu gaakyo onaakufukira amazzi okunaaba agendanga okufukira bw'ati amazzi ngenda amalusu omira muganda ndowooza owulira ogenda nange n'ekigambo kyatona bwe kiri kakati omuntu bw'obanga tokitutte oba n'okizira teguba mulimu gwoyo yakifumbye oba akitegese nedda kikyogwe ku lulwo kale bwekityo bannange ndeeta kigambo kino nga kikyo ku lulwo gwe ampuliriza nakakati nze nzuuna omulangira w'obwakabaka obw'omuggulu ate era minisita mu gavumenti ya mukama wange Isa Masiya eyanjagala nze omunaku mu mulembe gwange guno ng'enjiri ye gye yasuubiza egenda kukka bweti ng'eva mu ggulu ey'omwoyo n'ekapuka swabuli nga ndi wansi w'omuti mazeewo ennaku nnyingi nga sirya nga sinywa olwo Mukama ateekateeka omwoyo gwange nga Isa Mukama Kitaawe bwe yateekateeka omubiri gwe n'agutwala mu ddungu n'amalayo ennaku 40 nze ennaku siza kuzoogera n'akatono waliwo kyenafunayo kyekyo oyinza okukikakasa nga kyavuga eri Katonda ate oba nedda kuva mwaka 65 Januari sikikyusangako n'akatono ekyaliwo kyekiriwo era kyekigenda okubeerawo ng'ate amadiini gakyuka bulijjo olaba
olaba abantu batandika kintu kirala wakati awo kirala ekivaamu nga byononekera ddala nga bifunda byebyo ebiriwo kakati. Amadini mangi nnyo agatandise wano gatandika mpolampola ogenda okulaba nga geraga basoloza sente za Katonda bazifunye amala ne gayingira amasuti emotoka naki ekivaamu nga bagamba nga jangu kime kyamagero kyo ate munange kikino super Saturday n'ebintu ebirala bingi ebitaliimu na bulokozi n'akatono. Olaba ensonga eyo Bayibuli ebitanywezebwa Bayibuli ya Katonda wange omulamu eyange eyayisa Masiya toyinza kubindaga ebyo n'akatono ekivaamu nga bafuuka basindana nabana abasawo ab'ekinnansi mulete agenda kubeera okungana lugenda kubeera gindi gagadi tosubwa leeta abalwadde bonna abaaki ab'empanama bana abatalina maanyi ga kisajja bonna mubaleeta empanama zina agenda okutuuka banaleko n'okuddayo nga tebalina mpanama. Owulira olwona abantu bwe bajja ne balyoka mu kanisa zaabwe mulaba ku TV baba bwitula ebigono abo n'ogamba waliwo alina akasalaba mu ngalo akateeka ku yopooli bwati nasindika omutwe bwati ogenda okwekanga nga agudde abagwa mu ntebe abagwa muki bona agenda okuvaawo emizimu gimuse namala obwo bwakatonda obwo emizimu gyaziri omuntu era ajjanga ngaamanyi ti ngenda kugwa obulira ensonga alina akasalaba mu ngalo kateeka kulya era namusindika n'agwa. Mwerolera ebintu ebyo bannange obwo bwakatonda obwo yes bwa Yesu so siyisa Masiya nze olukungana lwetubeera nalwo terulimu mizimu gigalangula abantu apaana nedda muli omwoyo wa Katonda n'ekigambo kye byebyoka ndozogera nange ku lw'ensonga ey'abaagalwa weebaze Katonda gwe mukwano gwange njagala mwabankubira amasimu nga mwebaza Katonda ku lw'ekyo kyemba njogedde gimuli Katonda yakimpa nga ekikakazanga Katonda yakimpa kusooka lyerinnya lya Mukama wange Yesu Masiya. Bayibuli nasooka okugisoma mu mwaka yangulirwa mu mwaka 1947 obuli ekyeŋŋamba maama yagingulira mu Desemba 1947 obulira nga mbulaze lipooti zange ez'okusoma nga mpise bulungi era nze mbadde ow'olubereberye maama nampa ekirabo kya Bayibuli era gye nasaba okuva olwo sisomangako Bayibuli ndala nze gw'owulira kaswabuli nedda ye Bayibuli yasooka mu Uganda mwaka 1877 ng'eweebwa kabaka Muteesa ow'olubereberye ndowooza ogenda nange ku kasozi Kampala mukadde kyovalaba nti akasozi ako katutumuka bwekyo ekikolwa ekyakolwa abazungu abamisani nga bakwasa kabaka Bayibuli ya Yesu Masiya origino awuti ndowooza otegedde kyeŋŋamba ku lw'ensonga ey'Abaganda bange bampuliriza okuva olwo abaagalwa mwenamala sikyusangako kyenali kyendi era kyengenda okubeera sisolozangako sente za Katonda sina kibo kisoloza sente za Katonda sikwata nnaku na myezi oba mpita omukafiiro olw'ebyo weebale nnyo naye eri Mukama wange Yesu Masiya bwe butuukirivu kubanga Mukama wange yajja ku nsi kunoonya ab'okumusinza mu mwoyo n'amazima kuba Katonda mwoyo omwoyo gwe gutwala sente abazisoloza baziwaayo eri Katonda basoloza za Krismasi zigenda wa Yusufu ne Mariyamu zigenda wa ng'abatume tebakikola Mukama ffe ng'avuddewo kusooka Mukama ffe yamala emyaka 30 lwawe yatulyako ku mbaga olw'okubanga ey'amazaalibwa ge owulira ensonga ey'abatume baamala emyaka okutuukira ddala mwaka 67 nga weebali toyinza kundaga wawe baatuukirira nti batula ku nnaku z'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Masiya no azo za Yesu oli Mukama waffe gwe yagamba nti najja mu linnya lya Kitange naye temunsembezza omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe oyo gwe mulikkiriza oyo Yesu yajja waali ku nsi kuno tava mu ggulu ye wa ku nsi kuno wa mu nsi bwe yagamba nti bwe mulikkiriza Mukama waffe yali alanga oyo agenda okujja nga wa mu nsi ava mu nsi nkaafiiri n'amalako ensi yonna era yatandikira mu kabaka eyali kabaka Konstantini olwo ne balyoka bazikiriza obukadde n'obukadde bw'abantu olwo neebula yeka Yesu wali mu nsi muno bannange naye nze tajjangako gyendi owulira Yesu mwali mumulaba n'ebyambalo byayambadde owulira ensonga eyo ayambala ng'omukazi n'enviiri zigweringa ez'omukazi olwo n'akakanzu ak'ekitambuliiki n'engatto lwegabire mu bigere bye olwo n'ate emabega bwe eriyo ogusota ndowooza mugulaba wali ku mabbali mulaba Maaliya omutuukirivu nnyina wa Katonda ebyo si bye byange sibagana babirimu wabula nkulabula nti mu byo temuli bulamu butaggwawo wabula mulimu ebintu by'ensi eno oyinza okugaggawala n'ebintu by'ensi eno anti mbeera ensinsiru ogirimbalimba nga bw'oyagala olw'okwegomba bali baviisaamu amagoba bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyo bagunja bo bennyini
owulira bangi abaligobera ebyobugwenyufu nsoma n'obulijjo ng'owulira n'olw'ensonga emuganda wange mpuliriza nze mbuulira enjiri ya Isa Masiya eyabula myaka mingi yabula n'erinnya lya mukama waffe Isa Masiya lyabula awo njagala otegeera ekigambo ekyo ne bituukiriza nti abalabe bange banjogerako obubi nti alifa ddi erinnya lye ne libula ndowooza genda nange otegere kyeŋŋamba ku lw'ensonga eyo yenjiri mukama wange Isa Masiya gyasuubiza eyo bwe yamala okugisuubiza yaddayo mu ggulu atudde ku mukono ogwa ddyo obwakano kitaffe ayinza byonna gyo twabasomedde wano bulijjo mbasomera yagenda ng'alabika abantu bonna baamulaba bali bamalayika ne bagamba nti nga bwagenze bwatyo bwalijja naye Yesu mu nsi muno mwali mwali jangu okimira ekyamagero abirina ebyamagero ebigaba oluzaalo ebigalamaki abantu nebawona empanama ne bagira ki ne bafuna amaanyi g'ekisajja era ng'abasawo b'ekinasi beboogera tebiriiwo si bye boogera tosubwa sabbiiti eno mugama agenda okukola ebikulu bikulu ki bye bakolanga lwaki ensi yeyongera kwonooneka owulya ekyo tekiri mu kanisa ya Isa Masiya ensi eri kwonooneka yokka soba Isa Masiya ekanisa ya Isa Masiya si eri kwonooneka nedda ekwatiddwa amaanyi ga Katonda begakuuma Bayibuli bwegamba amaanyi ga Katonda begakuuma Bayibuli bwetyo bwegamba tukuumirwa amaanyi ga Katonda tutambula lw'amaanyi ga Katonda tubuulira enjiri lw'amaanyi ga Katonda tetulina kyetukyusako tetwagalayo kintu kyansi tukireete tukitabagane n'obwa Katonda nedda ndowooza ogenda nange gwampuliriza awo tegede kyeŋŋamba ku lw'ensonga abaagalwa nze mbuulira njiri ya Isa Masiya eri yasuubiza bulijjo mbasomera evaawa erinnya lyavaawa erinnya ya Isa Masiya lyava mu ggulu lyandeetebwa malayika Gabulyeri owulira ensonga eyo mukama waffe ng'amaze omulimu gwo gwonna okuteekawo omusingi gw'obulokozi yaddayo mu ggulu era yagenda ng'abantu bonna balaba ensi abatume abaaliwo nga batunule balaba bamalayika ne bakakasa butereevu nti nga bwagenze bwato bwalikomawo ensi eri mulaba nga talaba kujja asuubiza enjiri owulira okuteekateeka abalonda abeesigwa abagoberera ekigambo kye njagala ekyo kitegeere abanunuliddwa n'omusaayi gwe abalina ekigambo kye nga yetabaaza eri ebigere byabwe awali ekigambo wewali omwoyo gwe nga balungamizibwa kyova olaba nti abamasiya ekkanisa ya Isa Masiya okuva mu mwaka 65 okusooka nange ne baganda bange bakulu bange bato bange abagenze banzirako tuli kyekintu kimu nga mukama waffe byatusabira babeere nga bumu ngaffe bwe tuli kyova olaba nti twejja kulaba nti waliwo ekkanisa ya Isa Masiya bagiyita gundi ate ya Isa Masiya bagiyita ezo za Yesu enkomoliitu obukadde n'obukadde bw'amadiri ga Yesu Kristo owulira bonna muli kwegamba munkanga emu olwo ne mulyoka mulumagana mweka awo temukimanyi mbegayirira nze mbuulira njiri ya Isa Masiya agamba nti mwenenye kubanga obwakemaka bwakino busembedde awo kyagamba mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekisa ky'omusango gwe kituuse omusango gwe gwaleeta mukama waffe Isa Masiya omusango gwe gwandeeta abamukiza abanunula okubajja mu musango tebaliko musango abali mu mukama waffe Isa Masiya tebaliko musango apaana kubanga omusango gwe gwamuleeta amukiza tegumusinga atamukiza gumaze okumusinga kubanga ali mu nsi enkolimira ajja kukujja mu kikolimo n'ebibala byakyo ne mu buntu alyoka kuwa obuyinza okuyitibwa omwana era omwana nga yemusika ndowooza owulira kyeŋŋamba mukwano gwange ali awo era tusesembule ku mulaawe bikola by'abatume essuula 8 26 sesembula agambye bw'ati atya naye malayika wa Mukama n'agamba Filipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiiko obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaza ekkubo eryo ly'eddungu n'agolokoka n'agenda kale raba omuntu Omuesiyopiya omulaawe omukungu wa Kandake kabaka omukazi ow'Abeesiyopiya eyali omuwanika w'ebintu bye byonna yali azze mu Yerusaalemi okusinza yali addayo n'atula mu ggaali lye n'asoma nabbi Isaaya omwoyo n'agamba Filipo nti sembera wegatte n'eggaali eryo n'addukana Filipo n'amuwulira ng'asoma nabbi Isaaya n'agamba nti obitegedde by'osoma n'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo anandagirira ne yeegayirira Filipo alinnye atule naye mu kifo awawandiikibwa we yali asoma we wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga
era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika, bwe kityo tayasama kamwa ke mu kwetowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggibbwa mu nsi. Omulawe n'addamu Firipo n'agamba nti, nkwegayiridde, nnabbi yayogera ku ani ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? Firipo n'ayasama akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Isa. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi, omulaawe n'agamba nti, laba, amazzi, kiki ekindobera okubatizibwa? Firipo n'agamba nti, obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna, kirungi. N'addamu n'agamba nti, nzikiriza Isa Masiya nga ye mwana wa Katonda. N'alagira eggaali okuyimirira, ne bakka bombi mu mazzi, Firipo n'omulaawe n'amubatiza. Bwe bava mu mazzi, omwoyo gwa Mukama n'atwala Firipo, omulaawe n'atamulaba nate, kubanga yagenda ng'asanyuka. Naye Firipo yalabikira mu Azoto, bwe yayita n'abuulira mu bibuga byonna okutuuka e Kayisaliya. Weewale nnyo. Ebigambo bino lwaki mbiddingana bulijjo? Mukama akiteeka ku mutima gwange abantu beyongera okumatira. Omusajja ono omulaawe yali muntu wa Katonda nnyo mu ddiini mwe yali. Nga bulijjo bwe mbagamba nti bannange, abantu bangi bali mu madiini omwo naye nga baagala Katonda. Ekikakasa ekinjiri bwetuuka, abantu bano bangwako mangu emitima gyabwe okugiggulawo. Beetegereza ebintu bino tebabalagala na bigambo apaana. Owulira, abantu bangi bali mu ddiini ne leero bagenze ng'ekibatwala ddala ddala balowooza nti bwe bwa Katonda obulungi. Owulira ensonga era bangi abakubiddwa ebigolwaleero mu masinzizo g'abalokole, bangi bavulungutuddwa, bangi bagenze ng'ennyindo ziriko amabwa n'emitwe n'amaaso gazimbye kubanga bagudde. Owulira ensonga eyo, lwakubanga bangi bafuba okugenda eyo nga balowooza nti eriyo Katonda. Abaagalwa, ekikakasa ekyo ki nga teri bwa Katonda? Giri emizimu myereere. Owulira ensonga eyo, mizimu myereere. Maawe buli muntu yenna si ekibiina kyonna kyonna ne kigwa wansi. Ate bwe bajja buli mulundi ne kigwa wansi. Buli mulundi kati owo kiki? Era nandala amazima gennyini omuntu n'abulira enjiri eno ng'ali mu ddiini eyo afaanana n'omulaawe. Owulira ensonga eyo, omulaawe yagenda kusinza. Yagenda nga ekimutwala buli mulundi agendayo okusinza omwoyo gwe gwagala Katonda. Baasi owulire Bayibuli kyegambye. Omusajja ono yagenda mu Yerusaalemi okusinza nga bw'akola bulijjo, era nga baganda bange bwe bagenda Maaka n'abanzi okitegeere. Era nga baliyo bajja ku lunaku lwa Pentekositi lwe bajja mu Yerusaalemi, ndowooza ogenda nange. Bwe kyali bwe kityo, omusajja ono bw'aba avuddeyo amaze okuwayo ebitundu bye10 ate bino ebiweebwayo n'ebirala byonna ng'eddiini eyo kyegamba, yali amaze okukola emikolo egyo. Olwo n'akwata gaali ye n'etandika okukuba emisinde ng'ekululwa efalaasi, alimu ye n'omuddu alagira efalaasi okugenda mu maaso oba okuyimirira. Bwe kyali yali ali awo ng'ajjayo ekyawandiikibwa kyasome ng'eno bw'agenda n'agwa ku kintu kino ekyawandiikibwa kino ekyali kimaze okulagulwa nnabbi Isaaya. Kakati wano ekyawandiikibwa kino kyali kimaze okukola omulimu gwakyo. Ono we ayogerwako wano yali amaze okuttibwa, yali amaze okuddayo mu ggulu. Ono kakati omwoyo wa Katonda n'alyoka agamba Firipo nti yambwako mangu, kubanga njagala mbategeeze nti abantu bangi abali kulokolebwa bafaanana n'omulaawe ono. Baba mu madiini ago nga baagala ng'omulaawe yayagala. Sirowooza nti omulaawe yaddayo ate mu Yerusaalemi. Yali amaze okufuna ekyomuwendo ekimutwala mu Yerusaalemi, teyaddayo. N'akatono yali amaze okulokolebwa, amaze okubatizibwa mu linnya lya Mukama ffe nga bw'owulidde. Bangi bwe batyo bafaanana. Bagala bange nze manyi nti ensi eno mulimu abantu abaagala Katonda naye bambi banzaalibwa mu bubi. Batambulira mu madiini nga balowooza nti bwe bwa Katonda bwe balaba ebyambalo abakulembeze b'amadiini bibambadde, zino kola zinyansa mu bulago, zino nnaku na myezi bano bambala misalaba, bano sebo beetikka misalaba mu lunaku lwa kutambuza musaba. Mulabe okwegamba okuvoolera ddala. Owulira olabye Yesu bw'avoola, Yesu olabye bw'avoola, onyambala musalaba, weetikka omusalaba gwa pulasitiika, so kulaba ekigambo ekyo mwambadde ebyambalo Mukama ffe byavumirira edda. Bambala fulakuteeri ne bombulako n'amatavu nakakati bwebiri. Lwaki obyambala? Mbooza bikola mulimu ki?
kale sina kyanjija mukazi Yesu Masiya okutandikira ddala ku Yesu Masiya mwennyini n'abatume be toyinza kundaga kabono ke baalina akali kalaga nti ono Yesu ate bano be batume toyinza kukandaga kyokola banga olunaku luli Yuda bw'aba agenze eri ab'amadiini bali mukabafu byavumirira owulira ensonga eyo yabawa kabonero nti gwenanywegera kubanga nga tategerekeka teyalina njawulo n'abatume be bonna bayambulanga bwe bumu kyambalo kya bulijjo kya ggwanga lyabwe n'ebindi ebyambalo bino bye bambala ebyo ebyambalo birina amakulu era biriko amaanyi g'omubi yaga ekyo mukitegeere owulira ensonga eyo kiki ekyaddirira yali asoma mukama waffe oba omwoyo omutukuvu n'agamba Filipo kuba yali omutume amaze okujjula omwoyo wa Katonda kisemberera eggaali eyo ndowooza owulira omwana ng'asoma semberera eggaali eyo Filipo n'agenda mangu yatuuka wali omusajja oli ng'avuga efalaasi eri kudduka n'awulira ng'asoma ekyawandiikibwa omwana kyava okusoma kati ekyalagulwa Isaaya ekyawandiikibwa kyo ekyogera ng'ayogera ku mukama waffe bw'alijja mu nsi n'engeri gy'agenda okukolwamu naye nga kyakikola lwakubanga aleese obulokozi eri abamukkiriza awo muganda wange ndowooza olya kyeŋŋamba bwekiro bwe kyali bayibuli egambye nti Filipo n'abuuza omusajja ono nti by'osoma obimanyi omusajja yayiddamu obutereevu nti mala gasoma tewali anandagirira tewali gyenva tutwayo sente kyokka noono bye yali asoma eri bw'agenda eri tafunayo bulamu tafuna kigambo kya bulamu n'akatono wabula afuna bigambo so si kigambo owulira ensonga eyo omwana lekaddemu akantu ako kakunoge agambye ku lunyiriri olwabirimu-7 omwana alusesengule n'agolokoka n'agenda kale raba omuntu omuwesiyopya omulaawe omukungu wa Kandake kabaka omukazi nedda tandikirawo ku 26 wuliriza bulungi nnyo naye malayika wa Mukama n'agamba Filipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiiko obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta malayika wa Mukama ndagala wulira ekigambo ekyo waliwo bamalayika batali ba Mukama abo be basuulibwa wamu ne Sitani yasuulibwa Sitani wamu ne bamalayika be webali be bamu ku abo abeesooga mu madiini okwongera okukola obubi nga Sitani mukama waabwe kye yakola okusuula Adamu be bamawamba ebidiinidiini ebya buli ngeri ne balyoka bajja obuutuka okwogera ennimi ezitategeerekeka nga gye bwe mwawulidde ndowooza ogenda nange lwaki yaligambye bugambe nti malayika n'amugamba naye ateeseeko akagamba nti malayika wa mwana kaddemu kabanoge sesengula naye malayika wa Mukama n'agamba Filipo nti n'agamba Filipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiiko obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaza owulira amugambye genda Filipo yali nga wa mwoyo owulira yali ategeera malayika kyayogera naye ow'amasiya malayika waani naye malayika wa Mukama owulira ensonga eyo ndowooza ogenda nange wuliza kyeŋŋamba amaloboozi ge tulina ne leero luno kyova olaba nti nze sikyusangako kigambo kya Katonda bukyanga nzikiriza nedda nzimba kuli ate sizimba matafaali nzimba mayinja amalamu Yesu Masiya nga bwali ejjinja eddamu eddene ery'okunsonda naffe nga amayinja amalamu tuzimba ennyumba ya Katonda owulira ensonga eyo naye bali bazimba amatafaali twekolere amatafaali twekolere ne bakola amasafaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni ago ge madiini agaali galangibwa okuva wali mu Sinali ndowooza ogenda nange gwampuliriza owulire kyeŋŋamba sisembula 27 n'agolokoka n'agenda kale raba omuntu omuwesiyopya omulaawe omukungu wa Kandake kabaka omukazi ow'Abesiyopya eyali omuwanika w'ebintu bye byonna yali azze Yerusaalemi okusinza yali addayo n'atula mu ggaali lye n'asoma nabbi Isaaya ndowooza owulira ava mu kusinza kiri Mukama waffe kye yagamba omukazi oli musinza kye mutamanyi ffe tusinza kye tumanyi obulokozi buva mu Buyudaaya owulira amadiini basinza kye batamanyi basinza Yesu ataavangako mu ggulu basinza Yesu atagendangako ku musalaba
ndozo kyo kitegedde ekiriko kifaananyi era bwegamba kalata ubazanyisa buzanyisa obanga Yesu mulokozi akola ki ku musalaba buli musalaba gwe mwambala taliiko akolako ki omusalaba gwaliko gwani bugwe agwo tubuuza ekigambo ekyo awo gwe musango eyakuteekamu olutembo olwo mu bulago obulira abo abatambula n'obusalaba abateeka busalaba ku bantu balyoke babakuba ebigu abo banange muli mu balubaale abava mu Ruumi awo njagala okitegeere naye obulokozi buva mu Buyudaaya kimanye bali abaabuli abayogera ennimi ku lunaku luli Bayibuli yakugambye nti abantu bano bonna baali Bagaliraaya kyobayagala abantu bayogera ennimi z'abantu bonna bonna abava mu mawanga gowulidde so sigana gagamba musikara mnangobakoba batya abawuliza muwulire kadde mukabano gatya kuula sente mu nsawo z'abantu lya olyoka olye kakati buli vaisira bwatyo bayogera naye mbuuza abagoberezi be bamanyi kyabayogedde kurra santarabakorya mbuuza baba bategedde kyayogedde bamutendereza kubanga yogedde mu nnimi ajudde mbu omwoyo si mwoyo wa Katonda oyo n'Akatonda omwoyo wa Katonda alina okwogera ekitegerekire eri abantu owulya ennimi n'afunula olulimi Bayibuli bwegamba eyange owulira ebirabo by'ennimi n'abavunula bwe bali oli kyayogedde mu lulimi oli n'avunula mbuuza bwe bamala okugamba nti galiwo avunula pasita wamwe kyayogedde apo ndipo kutakuwakiriyo nakusagama eno minakwambia ndowooza ogenda nange bulungi owulya kyeŋŋamba otegedde ako ndowooza mukategedde mwena bampuliriza lwaki oyambala ebyambalo lwaki bulira yali ava mu Yerusalemu kusinzaaki yali asinza kyatamanyi olwo Mukama n'alaba omwoyo gwe kubanga yagumanya dda yamumanya nga tanaba nakuba mu lubuto olwo n'alaba okutegana kwe kwategana buli mwaka oba buli mulundi okugenda e Yerusalemu ng'ajjudde ebisente kubanga yali mugagga nnyo yavangayo ng'aleseeyo ebimiliyoni bitundu bya 10 n'ebiweebwayo era nga kakati bwe kiri ono obulira yali anoonya butuukirivu yali anoonya bwa Katonda nga bwe mbagamba nti mu nsi mulimu abali mu madiini eyo ng'ono bwali akonyagala okategeere ng'ono bwali yali atawaana anoonya yeteeka mu gaali lyavanze okuwayo byonna byonna ali mu gaali yemunyumira olwo n'alyokajjayo ekitabo kya Isaya kubanga ku luli mu kiseera ekyo byali nga bitabo nga buli kitabo kiri kyokka namusaba byonna byonna omwoyo n'amulungamya okuwenya ajjeyo ekitabo kya nabbi Isaya owulira awo omwoyo oli kyeyamulagira okusoma n'alyokagamba Filipo nti weegate n'egaali eyo weegate nayo Filipo n'aserengeta n'asenkana naye yagenda okulya ng'asoma nabbi Isaya wali bwe tusomye wali owulira Filipo n'amugamba nti byosoma obitegeera kaddemu nesagala kwogera bwogezi ekyawandika kakyogere 27 n'agolokoka n'agenda kale laba omuntu Omuesiyopiya omulaawe mukungu wa Kandake kabaka omukazi ow'Abesiyopiya yali omuwanika w'ebintu bye byonna yali azze mu Yerusaalemi okusinza yali addayo n'atula mu ggaali lye n'asoma nabbi Isaya n'asoma nabbi Isaya ateeseeko bali bagambye nti n'asoma ebyawandiikibwa naye yateekako n'ekitabo kye yali asoma nabbi Isaya eyalagula okujja kwa Mukama waffe n'ebiki ebigenda okumubeerako okujja kwa Mukama waffe na biki ebigenda okumubeerako ndowooza ompuliriza gwe ali awo wakasanduukoko owuli ekigambo ekyo omwagalwa mpuliriza ndowooza otegeeza sigenda mu maaso sesembula 29 omwoyo n'agamba Filipo nti sembera weegatte n'eggaali eryo n'adduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nabbi Isaya n'agamba nti obitegedde by'osoma kibuuzo n'agamba nti nnyinza ntya ako kaddemu n'agamba nti nnyinza ntya tebawulidde bulungi n'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo anandagirira yali avaawa bwe batyo bayinza okwogera babadde mu masinzizo gamwe leero bonna nga mumaze okubanyagulwa sente sikaraba abalokole banyaze eza sikaraba kulya
nabano ababata waliwo bano batayina mwoyo abo boogera banaffe Yesu yeba banaffe mwekuma akasajjako kakaswabuli nabbi wa bulimba naye ate bano bambi bali mu bufuge tewali agola mukono n'agamba tetulage nambi w'amazima aluwa waberewo ow'amaanyi amubuuza ati Yesu omwawule sabo bwe omwawule obagga omusosodooti tubulye nabbi w'amazima yaluwa akwata bayibuli n'amukuba mumananiro omu ati ndowooza wakomba mwabaguliriza akaswabuli byayogera owulya kyeŋŋamba akaddemu akantu ako okova okusoma mwana wange agambye atya buliriza asatu n'adduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nabbi Isaaya n'agamba nti obitegedde by'osoma n'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo anandagirira yali avaawa ekibuuzo bikyogera ababadde mu masinzizo gaabwe be batoboogera ani anandagirira tewali muntu amulagirira singa nga nsisinkana mununule nga aliko omwoyo wa Katonda n'asisinkana abadde mu kanisa yo n'amubuuza nti byomubaddeko bimanyi akwati batugambye bugambi bwe batyo nti batugambya kandabe kanzijukireko nziyenzukirayo nzijukirako kandabe olaba so nga ate abadde mu lukuŋŋaana olwayisa Masiya akusesembula busesembuzi kyawulidde owulira ensonga eyo kubanga baliko omwoyo wa Katonda omwoyo oyo bw'alijja n'abalungamya mu mazima gonna tabeera bwa paasa yeka buli akkiriza Mukama waffe Yesu Masiya alina okufuna omwoyo omutukuvu obwa Katonda